Viro bayakwata nakwata okusoka nakwata ogwokubiri nakwata paka emirundi emekanga era nga gw'olyawo. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kati maama mbadde nsaba okwata ekasimu nkukubirako MTN tokwata mukwano nkubira oba kankuba okwate Shifa mukwano ntaasa nyamba Shifa kuba kirabika ngenda kwetta mpulira neekyayo obulamu mbukooye nkwatira osibyeta Anti Shifa amannya n'eddoboozi nze Grace mukwano nga nyina ebintawaanya binjagala okunnyonnyola mu katono. Nasobya ssenga wange ne munyiiza naye njagala kugenda mwetondera nga nsaba onnyambe Shifa yamba siina ssente Shifa nyina obusente butono nga nsaba onkolera onnyamba otuukire wa ssenga wange. Shifa nasobya ssenga wange kirabika bye bagamba nti oba basenga bakolima yankolimira simanyi kye nakola nti yali kinsonyiwa simanyi era ndi mu kutya kungi naye nsaba ontuukireyo Shifa onnyambe ku busente obutono bwe nnyina oŋŋambire ssenga wange asonyiwe. Namunyiiza nsaba kisonyiwo Shifa nkubulire saagala nabbikuzaamu Shifa biwanvu naye gwe ky'oba omanya mwana gwe mbeera eno n'ofuna akalimu ogenda olaba bakugobye n'ofuna omulala n'obeerawo nga buli musango bagamba ggwe buli kimu nga bagamba ggwe buli kimu nga basongamu ggwe Shifa ne waba weeyisiza newe bangezezaako ne neeyisa bulungi ku mulimu ogenda olaba nga boosi bo ava katini bwe kati nakutabukira nakugamba genda Shifa ssenga alabika yankolimira nezaala n'omwana wange n'afa. Shifa njagala ssenga nsonyiwe nsaba kisonyiwo mpulira ndi mu kutya nasobya ssenga ayinza okuba yanyiiga nnyo Shifa nsaba ongendereyo wa ssenga nsaba ongendereyo taasa butaasa maama taasa. Okay, omulungi atulaba bwetyo tuyingiddewo ne program ewunyise omwagalwa wo surprise your loved one. Olunaku lwa leero it's such a beautiful day, it's a beautiful weather. Bwentyo munsabireko ndeese surprise nsonga za kwetonda. Nyingiddewo mu kateeteeyi kange kano ak'amadalaka. Tuzze kusaba apology, tuzze kugamba sorry eri senga omulungi. Mwana muwala yasinzidde gy'ali n'aŋŋamba nti Shifa bambi nkwegayiridde. Omuwala ali Uganda wano tali bweru. She's called Grace n'aŋŋamba Shifa tukola ebintu mu nsi. Yazze after nga zaalaba abantu abeetonda through our shows apologies ze tuzze tukola n'agamba Shifa ekyange kinenemu. Mu butuufu nange we yakinnyonnyodde nga kinenemu. Oba nkibagambe kati oba nnindeko kibagamba nkyatule ntya bannange kinenemu. Bannange Grace kye yakola kinenemu byonna tugezaako tukola abantu ebintu nga binenemu but munnange ogezaako noweetonda n'ogamba sorry kyonna ekiba kivuddeyo omuntu ye wamugamba sorry oba wajogera naye munsabire nange kennyini akyetisse okgendayo ntiddemu nnyo ddala ntidde naye nga sinnasimbula oba sinnabagamba details singako wano nyongera obbajjukiza nti bannaffe aba Hypex Studios be bokka abeewaayo kubanga batukwata ebifaananyi ne batuwa ekifaananyi nga print be bokka abaatuwonya omuzigo. Omuntu okukuba ekifaananyi n'akubeera omuzigo n'obabuuza nti who is this? Nze bankubako ekifaananyi ne ŋŋamba onaani nga ndaba ffe ababiri tetulina we tukolaganira naye nga Hypex Studios
bambi bali located awe najja Nankumbi niya Cobbins Motel Sabala Road. Tugendewo mikwano batukolere birthday photoshoots, baby bump, yes, baby shower, batukube ebifaananyi ng'oyagala you're expecting bamama bali embuto, tugende batukube ebifaananyi. Yes, oyina akasiki, oyina okwanjula, oyina okuhinjira, oyina embaga, oyina housewarming, kyonna kyonna ky'otuuseeko nga wandyagadde okubanga okiteeka ku memories, like memories ez'ennungi obeere nga kikujjukiza answer eri aba Hypex Studios. Ayina omukolo gw'olowoozaako, it doesn't matter oba ogulowooza mu maaso mu myezi 8 oba mu mwaka gumu from now, just book with Hypex Studios. Obasanga ku +256 754 1924 34 oba basange ku +256 789 34 38 It doesn't matter noba toli Uganda, talk to Hypex Studios babere nga bakolako. Balina customer care ennungi, balina packages ennungi ennyo ddala. Ate naawe akola nga omulimu gwo gwa kuba bifaananyi oba okola mu video coverage, my dear, ng'olina ebyuma by'otayina bye wandyagadde okubanga okozesa mu business yo, still Hypex Studios bagenda kupangisa ebyuma byonna. Balina screens ezikola ku mukolo bazikupangisa, balina cameras nyingi nnyo ddala tozimalaawo. Even if you need 30 to 50 cameras on set, bazirina. Balina byonna ebyuma bingi nnyo 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 byonna bye wandyetaaze mu video coverage oba photography. Be bakafulu be bina answers ezo ba contacting oba come to my inbox ongambe Shifa, I need Hypex Studios contacts oba nkulagirire obeere ng'ogendayo. Alright, tugenda omutima nno gunkuba ne bw'olaba ndudde wano mu Bulango gye ndaga nti ayo naye nga nseetula ebigere okuva wano natuuse dda ku kitundu naye nga nseetula ebigere ate nga nkujjukiza nti bannaffe aba Bunga Comfy Homes be bokka abatukoledde kye bayita ewaka. Wogenda owummulireko nga gwe bambi kye bayita nze oba nze alina ekintu ekyo nti nze bwe mmala ebbanga nga ndi mu kifo kimu sikyusizza ku kifo, sikyusizza ku I feel bad. So bano aba Bunga Comfy Homes gendayo olirelaxinge, olisetinga obwongo bwo okakkane weeyagale ne muba abafumbo nga muyombera nnyo wakakyusa ku kifo omukyalo mutwaleko ku Bunga Comfy Homes mutuule mubyogereko nga mukkakkanye mugenda vaayo nga obufumbo buzze bupya ye mukwano. Ate nga bali listed on Airbnb obasanga ku +161 mugenda kwebuza enamba nga ey'omu America. Yes, abatukolera ekifo ekyo bali mu America, so baddira ideas ennungi ennyo ez'omu America ne basituleetera Uganda one. And please toweetikka sideboard, toweetikka ntebe, toweetikka wall unit, toweetikka bikola mu ffumbiro, toweetikka maseppiki. Just pack your suitcase, parkinga bugoye bwo bwokka ogende ku Bunga Comfy Homes. Obasanga ku +1 6175 952 751 oba nobasanga ku +256 701 260 881 oba nobasanga ku +256 772 461 976. Enamba ziri awo ku screen babayita Bunga Comfy Homes. Oba come to my inbox ombuuze nti Shifa aba Bunga Comfy Homes funye namba zaabwe. Waliwo security, toweeraliikirira babbi, toweeraliikirira amazzi makyafu. Simanya ate tanka yaguba babawa amazzi waliwo gye nnali ng'ate amazzi tugajjamu makyafu. Bw'ate ayoza tanka tajjanga kyokka wagenze kuwummula. Toweeraliikirira ebyo byonna mukwano. Cleanliness abayonja we bali, security eri ggulugulu, internet eri so fast. Babayita Bunga Comfy Homes. Obadde neesibye ku Bulango kumbe bujja kuggwayo nsimbule ekigere tugenda kwetonda. Naye nsaba kyeyakkola ssengaawe mukimanyire wali. Naye nga ntuuse mwana muwala obweddandagirira ntuuseewo munsabire tebantwalaganya. Zino Sho Junior akakondo oba nyambalewo fulaati aiza akaleeta fulaati. Ngwiraawo ekigonga bangoba ne mga Shifa gukusinga mwambuulirira. Kasita mundabye nazze nako naye ntiddemu basooke bampe fulaati. Simanyi reaction ya mukyalo ono senga ebyaddala. Waliwo nange ebimu oba ntandike ng'okugamba nti nedda mundeke ekyo sijja kyetondera oba simanyi naye ate munnange nze wammwe ekikulu tugambe sorry tetumanyi how things will be. Abaana balaba bakola mirimu. Boy, how are you? Oli otya?
Oli otya mwana gwe? Otya abantu? Jjajja gyali? Oli bulungi? Gyebaleko. Webale kukola mirimu. Mwawumudde? Temunnawummula? Ali ludda wa? So bandagiridde. Oli abamuyita Sengana. Uwa. Eno akola ki? Akola ki? Alina byakola. Kulamusiza nyabo. Abato muli mutya? Muli fine. Alima. Mama akutte enkumbi. Alina enkumbi, tutambala omuntu alina enkumbi. Tugende. Alima abeeno nyabo. Gyebaleko mukwano. Gyebaleko emirimu eyo. Naye tukulumbye eno mu mirimu gyo. Tukulinde eno. Bwe tulumba omuntu mu nnimiro tumunafuya. Anti tukatujje twennyonnyoleko kuba we tunaakulindira omalirize. Osanga nange nkulimirako. Omwana ewaka wowa. Owaka waliwo eyatulagiridde. Okulagirira? Lwaki? Omuntu kasajja ng'olina by'okola. Temudda mu mboozi. Tobaako ky'okola. Anti ffe ebyaffe ndowooza alabye muna ebiri special. Nga bitya? Ebyaffe kati enkuba etandise okutonya. Tuba tukola nnyo. Muba mukola sizoni. Nze ndaba enzija gye nzija eri special. Tondaba nga neetisse. Munnange omwana alabye ebyaffe enzija yaffe eri special. Tukwataganye tusitudde ng'alaba ndowooza si bya mboozi buboozi. Olaba eno mu kyalo. Omuntu bw'aba yavudde waka nti agenze ku mirimu gye. Tayagala kumulagirira. Nze ne bwe mba mmanyi nti oli wano mmanju, wano kumpimpi. Era omuntu nsobola omugamba nti toliwo watambudde. Naye ate okujja ng'onnoonya. Kati ate ono wa kamera ayagala ki? Ono wa kamera? Azze nange tugenda kunnyonnyola. Nga mujja mutya ate ne mujja ne kamera. Nanti olaba? Kansooke nkubuuzeeko kati mbinnyonnyole bulungi. Nange obusungu bunku. Obwaki ati? Kujja ng'onnoonyereza mu nnimiro. Kubanga abannemesa. Si kulemesa naye kale engeri gye tukolamu ekintu ffe nti bakiyita surprise. Kati bwe ba surprise omuntu omusanga wonna waaba. Oba nnimiro, oba mumusanze wa, oba wa nga surprise emusange. Bamutakubidde wadde akasimu. Anti surprise tebakuba ssimu kati. Bakugwako bugwi. Bakugwako bugwi. Kati omuntu aba abatisse surprise. Yabalagirira mpaka ku muntu oyo. Yajja atulagirira aba muntu wo. Muntu wange ki? Katulina omuntu we yatukubira essimu. Kantereere ne wano kuba kati bino. Nga bamuyitaani. Yatukubira essimu n'atugamba akwagala nnyo. Era obubaka kuno ataddeko I love you so much. Mu kumala okukwagala ennyo nti akugamba akwagala nnyo. Ne mulimu ensonga endala ennene. Era gy'ayagala okugamba. Mu kirabo. Era mu kirabo mulimu naye wabaawo kirabo mulimu ekinene. Mulimu ensonga ennene naye wabaawo obubaka. Omuntu bw'aba ayagala okutuusa eri omuntu. Naye nga kyo kino okitegedde nti I love you so much. Okitegedde nkwagala nnyo. Okitegedde nti omuntu akwagala nnyo. Akwagala nnyo, akulowoozaako nnyo. Gw'olina gw'olowoozaayo akwagala ennyo akulowoozaako ennyo. Sirina. Gw'oyinza okugamba nti alabika ono. Alabikaani. Nnannyo gwe ndowooza omwana gwe naalibadde ndowooza ali wala. Tali wano kumpi. Tali mu ggwanga. Yafulumamu. Ali ludda wa? Ali eyo bweru yagenda eyo Saudi. Ali Saudi. Kati oba bannange yatutumye kantunuleko wano ku
kuba omanyi nange era batera okuntuma ab'ebweru eyo Saudi wa kandaba ono oba waawa ono si we Saudi kamukubira essimu akubuulire. Hello? Hello. Gyebaleko Grace. Kale Shifa. Aliyo ki Shifa? Gyendi ono Grace. Yenze mukwano otuuse. Ntuuse ndi wano ne Ssenga. Abuuza nti ono Grace Nansubuga. Yenze Ssenga. Ye Ssenga Grace Nansubuga. Ye Ssenga Grace. Grace Nansubuga kigombuulira ku bintu bye yankola. Sibaagala wano naye wennyini tambula onviire. Ssenga nsaba owulirize bambi. Tambula onviire sinabye mpuliriza omwana oyo yanyiiza. Saagala kujjukira byayita. Ssenga akimanyi wamukolera ebirungi bingi. Ebirungi bingi wamusomesa n'omwambaza n'omulabirira n'omujjanjaba n'omuliisa. Ekyo kyeyalaba okunsasula. Grace Ssenga kiki wamukola? So, nyongera bajjukiza. Lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Shifa sanga byagera bituufu naye musajja yanviira nawe tambula onviire genda. Ssenga nkusaba osoko uli. Grace obadde ogamba ki? Sina kyempuliriza. Omusajja yakwata nefuna n'olubuto Ssenga oba yakwata ogusooka nakwata ogwokubiri nakwata paka emirundi emekanga era nga gw'olyawo osirise lwaki teyaŋŋamba. Grace waba yakwata lwaki tewagambanga Ssenga lwaki tewamugambako? Sina kyenjagala kuwulira. Agenda anoonye Bassenga abo abalala gye bali. Tambula munviire. Mwenna mumpiteko. Grace. Mugende. Ne bw'anaakubira paapa essimu sina kyenjagala kumanya. Grace. Sina kyenjagala kumanya. Lwaki Ssenga tewamugamba Grace? Lwaki Ssenga tewayogera naye? Lwaki Ssenga tewayogera naye nga bitandika? Tambula naye gwatumye n'oyambala n'otambula ng'ojja ku ebyo ebitaliimu amajaani. Tambula mugende. Tambula munviire. Bagamba togamba Ssenga. Muwulidde. Tambula munviire. Tambula munviire. Ku ssaawa zino walabira bwategeredde nti ndi Ssengaawe. Ssenga bingi afunye ebizibu bingi bambi. Akubire ku Bassenga abalala. Ssenga ndi omu ku nsi. Akubire ku Bassenga abalala. Ssenga abantu mbu bamuwa. Tambula onviire. Ngenda genda Ssenga. Tambula. Ssenga mbu abantu bamugamba mbu nno takugamba mbu. Tambula onviire ate oba bamugamba kati abeere naabo. Kati nzanjaga zaaki. Grace. Bamugamba. Bamugamba kati maze mutuusanze walabira nti ndi mubi ndi mukyamu. Tambula. Naye wennyini nnyabo. Nva mu maaso. Grace. Nva mu maaso. Grace. Nva mu maaso. Ssenga ngenda. Nviira. Ssenga ngenda. Nviira tambula ogende. Grace, anti nawe toyogera. Wantumye nkugamba oyogere toli mu kwogera. Kale atoli mu kwogera naawe. Tambula onviire. Kati kyovudde ontuma olw'okuba tomanyi musajja gy'ali. Tambula mugende. Tambula ove wa. Twagala ng'oze nkyali n'omusajja wo. Ssenga ngenda nsudde wali gondi kanjifune. Ssenga kanfune gondi. Tambula mugende.
gwe anti ono naye tayogera yatutumye ate teyeeyogerako wanje nedda senga ate lwaki mba ndeeta obutwa munyiivu kati gwowoza kimu kikyali kituuza tambula mu nviiri nyabo va wano bannange oganye Grace nze nkoze ogwange bambi kanveeyo kuba naawe kennyini toli mu kweyogerako nze nsigalewo kati anti toli mu kwogera abadde atuwadde omukisa senga ngenda kugenda kati soyogedde ku linnya ly'omwana oyo mwana oyo saagala kumujjukira buli lwe mujjukira mpulira nga njagala nakusesema senga oba tugende wali ewaka nedda tonsesemera kati nviira kale ate awuliriza ekyo ky'otayogere ekituufu kiyogere ekisembayo nve wano munnemesezza n'emirimu gyange gye mbadde nkola senga bambi sonyiwanze nazze simanyi buli kye mbadde nkola kyonna buli kimu mukisse essaawa zange zemmaze wano mbadde ngenda kusiga naye munnemesezza ati kyekyo kyagambye mu omusajja yakkakanga mpaka kuzaala mwana manyi nyaniriza bagenyi n'ebyabaana saagala kubiwuliriza era temubiŋŋamba senga yaŋŋambye mbu n'omwana we bambi yafa omwana bw'aba yafa nze tebinkwatako bayinza nnyo okuyingirira bannaabwe ku basajja bonna bali ku nsi owange gwe yalaba okweteekako owange gwe yalaba nyabo gwawolereza siri kuwolereza yali mubi nnyo senga kye yakola mubi tekisonyiika kituufu gwabeera owoosimba sisobola lwaki tonviira ngenda kuviira senga oba tugende wali ewaka kwatireko enkumbi etya gwe wagikutte nga ngireeta gwe wagireese nedda nnyabo gwe situla bibyo bye waleese otambule senga bambi musonyiwe ki kale owulirize tomusonyiwa senga nkwegayiridde nfukamidde senga nfukamidde nkwegayiridde abadde yaguze obulabo buno senga nga ayagala omusonyiwa senga muno abadde yampaddeyo gomesi ng'asaba ojambale nga kakeeka ako yataddeko obubaka nti I love you so much akwagala seetaaga bulabo buno obulabu bwe bunaasasula senga ate bwe bunaasasula senga bambi nedda ebyo si bye bigenda okukusasula tetuleese bino kukusasula tetusobola senga tegulwa tetusobola kukusasula saagala naawe nja kukutemeramu senga ngenze wuyo ajja waffe Junior muliwa bannange ate mwe bitabuse mukyakolayo ki olaba mukolayo ki nammwe mujje tugende bannange mikwano abatulaba ebintu si byangu naye mbeera nga bwe tugibawa leero surprise eganye biganye gye tugenza okwetonda biremye biganye naye nga kye muba mubanya mbajjukiza Bonga Comfy Homes nkozi kyeki yes gye tugenda okwebaka walisi walungi bane oba tewafunye namba kusooka jangu mu inbox mbajjukiza Hypec Studios ku lw'ebifaananyi ebirungi Junior tuveeno Luweero leero biganye tudde Kampala bannange mujje tugende emmotoka twagireseewo walayizi kyabitegeera twagireseewo emmotoka kale eno maama nze ntyayo twapaakinze ng'ew'omukazi
Banange mmale kulingizaayo Isaac alingiza omukyala waali tujewo emmotoka speed tugende munyambe nkozi abantu maganye nti Hypec Studios ne Bunga Coffee Homes bebo tugende bambi so lingiza naawe mwamanyi bayita omuntu nga yavuddeko anyiize tugende mujje tugende lingizaayo gwe tujjeyo emmotoka nze mune omuntu wabagamba nga nva mu maaso vaawo ate nange nduddewo tugende mujje tugende ebyengatto muziveeko zo simanyi na gye nzisudde simanyi na gye nzirese gwe tuveeno bino bye bayita bikamyu gwe nze nti omukazi lingiza emmotoka eri kulinaana wuwe lingizaayo Hope Shifa nakawombe mama gwe ono gwe bayita kamyu ayokya mama tuvuddeyo naye mama ye kamyu junior sere kamyu gwe okakasa ng'omanyi ti kamyu obumyu gwe bulya kitwala bbanga ki ne biwona byokya ng'ekisaani like katapira kati sigenda nnaaba ng'ate nninye mu ttaka gwe after 30 minutes si kati wetutuukireko abasobola kati nnakwaka Kampala nga sinabye bigere 2 days mama eno show kiki kino kye twazzeeko gwe bigenze ne bimpitako mu magulu ate binjokyerezaawo kati wali mbadde ntaasabulamu kutya gyeki enkumbi kati ate enkumbi weewonye kamyu n'atabuka eyo yo tatuuseeyo akomye wano bannange jaasi bikomye wano biri wano bwe biti wano we bimbalagala ng'ekisaani bambi nedda temuddo batuziveeko surprise okwetonda ate tunaabalekeraani naye olulala batugamba nga zino ezasimaani nabba musajja mutuleke temututuma so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypec Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meeting zo zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypec Studio Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa